Kale jjajja. Banna. Otabeera ddi jjajjaawo. Byannema okutegeera. Oli jjajja oli maama. Omwana munnyonnyola ekiro. Oli jjajja oli maama. Oli mwana. Oli mwana. Ate oba oli ye maama wo. Basoosemu zzukulu. Engato nga tezikka. Engato nga tezikka. Oba bagenda kuwanga. Engato nga tezikka. Oba bagenda kuwanga. Zetompa haagana ngatto. Leka nse engatto. Oba bagenda kuwanga. Era bajja kuwanga. Leka nse engatto mpe haaga. Banna. Nga tusanyusa okubalaba. Leka wansi engatto. Batendeetanga. Ono omuwala we. Waneeyo. Engatto. Tefaana engatto. Haaga. Kitubobedde. Naye nze onzijukira. Onzijukira wati. Twesaanikidde ne tubula. Akakenka wabweru. Bijja vaayo. Ne banne bakuba ebifaananyi. Tebakuba ebifaananyi nga bino byaffe. Byaffe biviirayo wano. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze Katemba wabwere simusakini. Batuse tulego. Ofudde wansi ati para kubuuza. Era nderema. Muli muti. Jebaleko. Kale. Nze njagala entebe bannaye. Eradde maama. Muli muti eyo. Kawakisa wateranga okuweereza kawakisa. Era kayitamu buyisi kuba tokubira. Naawe okubira omuntu nga leeta kufaako. Nga nakuweerezanga. Vidiyo n'okulaba naye kati. Takyazza. Mujebaleko. Nga mulinze abagenyi. Tulinze abagenyi. Buli mpaka simwa. Obuluma gyendi buluma. Bukulumira ddala. Bulumira kale. Kale ennaku zino kusande tulina abagenyi bangi. Kakati abala kukola tulina. Ngeri yemuka abagenyi. Nga tetulina. Nga tulina okutulina. Nti mwati babeebaze kambere. Nenda ndaba sitegeera nembeera awo nga ndi mukamooli temulabyawo nga mbalingirira. Mujjajja adde atulingiriza mukamooli tukulabidde mu ddinisa. Oli luddawa omutukuvu batuuse jangu. Awo nze ekiddako onookimanyira nange sinnakitegeera. Kaakati jjajja olina ogwani gw'okubidde? Omuwala mukubidde. Obwedda naye alinze. Ng'alinze eki? Tulina n'abantu betugamba abaliko ono. Tusobole okugenda okulambula. Obadde wayambadde dda? Nayambadde dda. Neneyambula. Tulye ku mmere. Gomesi tozisule mu swimming pool. Wandiyambaddeyo biri ebitengi byotera okwambala. Nyambale kiteeteeyi. Ajja kyambala edda nga tusize okugenda tolaba. Ekiteeyi kakiera kigenda nnyo. Wama yambala kigese ekyo wagiramu si kyakweyazika. Ebitanje byonna bingi si byakusaba. Bwe biri. Nedda kati kansoke munnyonnyole.
sigamba nti nnyiniro agenda gawogwa atava mu lugoye lwange ate teruli lumu ate n'obugato bwabadde anoonyeza bulungi okugendera ku kitengi nga noonya kiina bwefulumira ndaba abantu maama eno ebweru eriyo abantu babano ate abala baleesa ebintu bibinene manju naye nga tibivuddemu babanze mama sibamanyi mujangu eno okukwata obugato bw'omwana nje nagwandabe abavomumaganga sibala kaakati ekiriwo kiri bwe kiti ekiriwo ekiti leero birthday ya maama Damali leero ye birthday obadde okimanyi maama Damali wawana muwalawo tubako kyokola no maama oli maama ajja g'okubidde What? You first come. No bamulimbye nzijukidde kye bamulimbye wamma. You didn't know it's her birthday. Wow. Nzijukidde wamma wazze webale kuuma budde. Bagambye balina bye bakutuma naye tebaagala ogambeko mamiwo. Right? Nze yawaayo ebyokulimba. So tuzeemu surprisinga. Hello. Hello? Yes, hello. Wanje? Tubadde tuvaako eno wano Kambuma. Tuli mu kujja tugenda kaawo Kawempe. Ndowooza mu ddakiika ntono nnyo tugenda kuba tutuukawo awo. Kale mutuuke Kawempe. Kati naasooka nzizaamu nefubirako nga muyingira mbipinga nga muyingira gate kale so tokuwa mujjeko essimu ayinza okwagala twesooka amugambe mami happy birthday okitegeera mujjeko essimu bajjeeko ate gwabisobola high five gwenva nno high five bazze mu motoka nga banyize jajja katumge jajja tuze mukolera surprise kati surprise jajja obitegeera nkulaba oli wa .com abantu bagwa bugwi ne bakwewuunyisa kati mubaamu okulimba tumulimbye tutya tubakuŋŋaanyiza tutya ono tumuleese tutya bano tuzze tebatunyega batunyigidde nga bamu bagane mututwalawa kati olugendo terubadde lwangu ne boolaba tutuddireyinze nnyo obudde ne buyita mubaddemu ebirala bingi naye nga twagala jje wano tumusurprisinge era kye tulinze Katonda ankubidde amufunye ife ogenda bimanya anti kati ekintu okitegedde omusana olwedde gukoze eki ate tuzzeeko ne bokola ki b'omanyi kati obutali musana gusinga ogwo ennaku zino kale obwedda mukubira n'atakwata okuva ggulo so katumulinda atuuke tukimusuuleko nga naye takola ki takisuubira ye byakukuta mwakedde bajja n'eri emmotoka gye tubadde nayo rawumu yes ayingira ategedde ogenda kubikako leesu mwangu okuba ngambe bava Kagoma si kumpi ate basimbudde already kati oli muwulidde ng'akuba essimu nga yeebuzaabuza era tufaanagananga banfaananya nnyo omuwala oyo katulindeko njagala olyatuuke nga ffenna weetuli bambi
katuuke nga ffenna weetuli ali smart ajja kyusa naye katuuke tumusurprisinge ffenna nga tumulaba bwetuti naye bagenda tutuuka ng'abantu bali mu bisengo kitegeera ate twagala atuuke nga oli omuwala we yani mbere yamubuuza oba asobola okuba poupa ng'ayingira naye nga kyendowooza okimanyi bw'ajja bw'ati nga bamuleese mumwandisoose ne muddako eno kati n'asangawo nze gw'atamanyi wano ne musooka mwekweka tolaba kati naye ng'olinga adde akimanyiiko kati ate bwe natuuse wali nalowooza omanyi otera biraba yes kati mugenda kudda eno so nze bajje kimwogeze like mujje after bayingira nno kati halo wanji mukwano kale kakati naye tuli kukirira mukkirira mukkirire kale muyingire mukirire muyingire mujje kale mujje nga muyingira straight mpaka mu ddiiro bali mu kuyingira awo bakkirira bagenda yingira wano buuyo maama bamulese wunaatuuse mwekweke eyo mukwano ngenda kukubira essimu beera ku stand by wuno ayingira bamuleese leetayo ne bukando bagita surprise yomakuya wekweke naawe nedda agenda kulaba akimanyi oli wano you told her ekitegeeza yawe bambavaayo ate ani agenda ogikuba nga ate nze akola jimpe pop mugire kale nnyabo tusanyusa okukusanga abagenyi ate gwe omugenyi ate ge gwe abaaniriza igwe mujje mutuule tusanyusa obbalaba abagenyi babagere mujje muyingire mujje ba sweet muyimba yabatuusiza wano afulumye bweru nono owena bweru era dde nnyabo bannange bannaaye abali eyo mujje mubuuze abagenyi tuyimbira happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear mommy happy birthday to you
ndabye temuvaayo jajja tuli wano ku surprisinga. Wow. It's your birthday today. Thank you. Tolozenga ejoba busy. Oyinza obutabijjukira, oyinza obutabiddako. So ne tujja naye nga ne tugamba katukitegeke mu ngeri eri special kuba naawe oli special. You're welcome. Oh no, Winnie, that's so competitive. Yeah? Ani akikoze? No. Lwaki Winnie? Kale byeyanziza, oh my God, I don't know. Kubanga sakitegedde. Thank you, Bridget. Kubanga obwedda ngamba bannange tugenda mukono nga time eyise. Nze nkya nina programu yange endala nnyo. Oh my God. Ntaddeko neya time. Nangamba ngenda kuba ntambula. Ngenda mukubira. Oh my God. Naye wakubye. Nakedde okukuba kwakya. Obadde nina programu nga naye mukeereye ne ŋŋanfu. Nze kamukubire. Mukubire. Thank you, dear. Happy birthday. Naye ng'abantu bakola ebintu nga balina ensonga zaabwe. Lwaki baba bandikyagadde bwe batyo. N'ekirala surprise yaffe eri live ku Star TV. Oh my God. Program bagiyita weewuunyisa omwagala. Oh my God. Hello. Gyebaleko mukwano. Tuli wano tulina omukyala gwe tukoledde surprise naye nga agambye ono alina okuba nga Winnie. Najja ne Abadi ne Sharon. Yeah. Bannange, thank you, Winnie. Woo! Oh my God. Bannange, Winnie, thank you so much. Bannange, leero nsobedde oli mu kiraasi. Onsobedde nange obwedda ŋŋamba tugenda mu kkono. Bantu tebamanyi kye bayita time nga bakeereye. Neevuga emmotoka n'enzirayo. Ne ŋŋamba nze nno nina ebyokukola kati kaŋŋende. Ngenda bagamba tugende enkya. In fact mbadde ngenda kuddamu nkube. Ŋŋambe nti nedda nze programu ngikansolinze tulina okugenda enkya ku makya kubanga nina ebyeŋŋenda okukola ebirala. Webale nnyo mukwano. Abati mwebaze Sharoni tinsanyuse nnyo. Wangi muwe ensonga zo lwaki like you wanted it to be special. Tubadde nga tunyumyanga omukyalo ono omuŋŋambako ebintu bingi so muwe obubaka tukola ebintu nga baba waliwo ensonga lwaki so yes so mubuulire why her. Ensonga esooka maama ye nnyabo twebaza Katonda olw'obulamu bwo n'obulamu bwa jjajja wange omulungi oyo akidde awo jjajja Christine ennyabo muteesaasira naye tugenda kusookera ku ggwe okusooka. Ennyabo twagadde tukuve ekinyonyi kimu ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Leero birthday yo tubadde twagala tukusurprising naye nga nkimanyi nti obadde tomanyi nti ne birthday yo ngimanyi. Wow. Namwa national kakati kimanyi. Ensonga enkulu esinga maama nkwebaza nze ngenda kwogera nga nze n'abalala balinze bajja kuwa obubaka bwabwe. Ennyabo oli mukyala ayina byonna tosobola kuweebwa kintu. Ennyabo buli kintu kyonna omuntu kye yandikuwadde osobola okukyetuusaako naye ekisinza okukoza ekintu kino oli mwetowaaze oyina okwagaliza oyagaliza abantu. Amina. Era kyekisinze tugamba tetulina kirabo kyetuyinza kuwa okujja okulaga ensi
nti mu nsi muno ekyaliyo abantu abalina amazima, abantu abaagaliza. Omuntu ayinza okuga nti ekkubo lino ly'okutta ekyamu oba ero ly'okutta ojja kutuuka naye likutwala wala. Waliwo shortcut gyosobola okuyitamu n'okola ekintu kwegamba kubayita okwagaliza. Tukwebaza omulimu omulungi gw'okoze n'ozimba kalina n'ogimaliriza. Olugendo terubadde luwanvu nga tetuyina kyetuyinza kukuwa kuba ssente oziyina osobola okwetuusaako buli kyewandyagadde naye miiningi yaakyo twagadde eveeyo kuba omukyalo oyo omulaba Shifa nze nasooka kumulaba ku YouTube okwo nga ndaba ninga nti nga yeewuunyisa abaagalwa b'abantu nekinkwatako nnyo era okuba tetwava e Uganda neŋŋamba maama nina surprise gye nayagala okusooka okukola nga tetunnaba kujjayo guno omulundi ogusembyeyo naye kati bwe twakomawo netwogeramu wano tugamba nedda kyekimugwana kubanga tetulina kyetuyinza kumuwa buli kintu kyonna asobola okukyetuusaako tewali ssente zetuyinza kuwa zisobola kujja mu mulimu nti oba mu ssaala nti obadde okolera mu ssaala wabula okwebaza Katonda nawe ffennyini okwebaza nti weebale nnyo maama kuzimba weebale oli mukyala ali committed mu mirimu gyo naye onfisiza akadde mu buli ngeri n'otuuka ku site nompa updates lisiiti zonna zijjudde kuno kwegamba amazima ago nze nali manyi nti mu nsi tekyali muntu alina mazima naye njagadde ensi yonna erabe kuba kaakati ensi egenda kulaba ne kampani gyokolera ebebadde temanyi nti yafuna asset kubanga olinga bw'onoobeera ne gold n'omusuula ku luguudo amumanyimu value yayinza okumulonda naye maama tukwebaza olw'okubeera nti oli muntu oyagaliza ate ekintu kyo bw'okikola okikola n'omutima gumu. Amiina weebale kusiima mukwano. Kyokka kye tuyinza okulaga ensi nti eriyo abantu ab'amazima kuba ffe okwo ebikolwa tebijja birabika biyinza obutamala naye omuntu bw'alaga ensi naga nti bannange ekyaliyo abantu abalina amazima ekyaliyo omuntu asobola okukolera ekintu kino nga takugjeeko yadde ennusu n'akufisiza obudde bwe maama ekyo tukikwebaza mukwano. Mwebale kusiima. Tusiimye nnyo kaakati Shifa wanje mukwano kati kaŋŋendeko ku jjajja wange omulungi oyo. Jjajja kansembere waali kansoke nsembere jjajja waali. Ndi wali jjajja abo bazze tutuuse batunyigidde. Bakedde okufu bawaasesa mukago gw'ekiro. Okay jjajja bamugambe ndine jjajja kati jjajja wange omulungi soke tuwulire ebya jjajja. Onoonsonyiwa okukulimba n'okukandaaliriza era nkutandikiddewo okusonyiwa olw'okuba abantu bonna naye surprise ebeera surprise nga temujja kwewunya lwakuba nti era waliwo ebitagenze bulungi mwali badde twatwise eddaawo naye jjajja naawe twagadde tukusurprisingireko mukwano munnange tweyanziza kaakati jjajja wangi omulungi wangi gwe tuyina omu yekka jjajja owaakalira era ate n'atatusala kubanga oli mujjajja jjajja wangi nkuyisa emirundi emeka giringa eno beeta nkwagala nnyo nga gye nkomezza munnange nsanyuse omutima gwo okutulaga kubanga bwesaba maama Damali nemwagala nnyo ndabira ddala ekifaananyi kya jjajja wange naye ate n'otakoma wazaala maama Damali teyakufaananira bwereere n'olyoka omusiiga obukozi oli mukyala mukozi kyenkwebazaako
olabiridde abaana bo n'obasomeseza mu masomero ag'ebbeeyi n'obawa ekyobugagga ky'obadde olina omuzadde kyawa abaana osomesa abaana naye neebaza Katonda nti mu buli mbeera yonna maama Damali byonna byatukoledde singa siggwe nti wamukuza bulungi maama Damali teyandibikoze nga teyali gwe bukaŋŋambe omusingi gwonna gwe tuliko ogw'okwebaza guyimiridde kuggwe kubanga maama Damali wamukuza bulungi n'omulaga okwagala abantu abasaidiyo ekitegeera gwe mutima gw'olina ogw'abaana n'obayigiriza okukola mu buli mbeera neneebaza Katonda nti buli mu mbeera jjajja tubaddewo mu bwavu kutusuuliridde akawogo essuusa ettimpa lyonna tuliridde nga jjajja tujja n'otatulesa kyakulya n'ogamba abange mwanguyeeko munnamwe temumulabye nti atuse ku saluni gyali mulawooza waliwo wali emmere mumujjulire emmere tulye n'oleeta akawogo n'okaleeta ntukagabana ffenna naye neebaza olw'omutima gw'ogwo ate era neebaza Katonda nti agenda okukuwa ekintu kyonna ky'aba akuwadde amala kukebera mutima Katonda amaze kulaba mutima gwo nti oyagaliza era bye birungi Katonda byakoledde maama Damali mutima kwagaliza omuntu oba toyagaliza tufuna amiina naye naawe olina okwagala ate n'okwagaliza kubanga okwagaliza kw'olina ffenna kwe tusinziira naffe ne twagaliza kubanga naawe okwagala n'oyo omuwala wange oba yakusiiga okwagala kubanga omwana wange oyo alina okwagala era alina okwagala n'omutuukako n'olaba nga abuliddwa naye nga aweddeyo yenna ategeka n'ekisembayo akijjayo alina okwagaliza ate alina okwagala kubanga njagala mu ngeri ye ate naawe wanjagala mu ngeri yo kale Mukama n'abiteekateeka nga biyinza okutambula bwe biti naye mutusonyiwa okubassa mu kamera bwe ziba zibayisizza bubi naye nga tewali nsobi maama tewali nsobi kubanga twayambadde dda ku makya tugenda mukono naye kuba essimu y'okuva eggulo nga network si nnungi sirowooza nti oba wagifunye naye oba wagirabye ku situiti yo ku sekurini yo eyo simanyi ne ku makya kuno nenjiddamu nenjikuba tannagenda kukola olunaku twalubawadde ffenna tuli waka tetwakoze kuba ku mulimu tusobola kukwatirayo gano masimu era bw'otagikutte tugaye nti ndowooza akyali mu ofiisi teeka tumulindeko twaluwaddeyo ffenna tuli waka mwenna muli waka tuli waka ffenna nga tugamba twagala kifo oyo omwana muwala oyo akola bulungi nnyo emirimu gy'omuwala omuto oyo gw'olaba oyo muwala era bwagira nanona jangu ogenda olaba we tutuuse jangu olaye we tutuuse singa babikwata ku kamera wandibadde olaba ne tulambula eno nti awo gundi sibe wano gwe gundi otadde wano kaakati bonna buli muntu wano alina kyayagala okugamba naye simanyi mukama wange yampa puroguramu kwe tuwogerera kuba kati nze ampadde akakisa kange okwogera naye jjajja maama Damali tukwagala nnyo 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 mukwano nnyo kubanga mbadde nsiibanga nkimugamba nti lumu ogenda kulaba essanyu n'okusiima naye kugamba ebigambo oluusi tebimala kwebaza muntu Okay, kati kyetugenda okukola kati awo teekawo akayimba kuwandyagaliza either jjajja oba maama tusooke tugendeko mu kayimba naffe tusooke tugyeyo ebirabo mu mmotoka then ngenda kuddamu mbakubire wanje Katonda talimba oyagala akayimba kensinga okwagala mu bulamu bannange genda kubaddira omanyi bwe tuba tetunnatuuka ku kino kye tuliko right now obunkenke obubaawo obumanyi
kati katusooke tweterezeemu we feel at home tusooke tujjeyo ku birabo tugenda kuddamu ate tubakubiri kale mukwano okay bannange omulungi atulaba ku Star TV program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one buli lwakubirizibwa ssaawa 4 ez'ekiro genda ku Facebook page teekamu ekigambo wewunyise omwagalwawo surprise your loved one likinga page YouTube kyekimu yonna gyetuli wonna mu nsi gy'oli obeera otulabirawo abali mu America, London, Germany, Denmark, abali Canada, South Africa, Uganda yonna mwenna kwe muli muteze mulaba era munyumirwa kati tugendako mu birabo awo wennyini tugende nga tweyamba tugendeko mu birabo betwazze nabo so temuseguka temuvaawo namwe temuvaawo tujja omulabi wa Star TV akayimba nti Katonda talimba n'oba wamusaba mmotoka n'oba oyagala mwana n'oba oyagala bufumbo you just hold on. God's timing is always the best. Just hold on. Buli kimu kigenda ku happening. It's a matter of time. Kirungi okifuna mu budde obutuufu n'okyeyagalira mu singo kifuna ng'otaddemu okukaka ate n'ofuna ekibi so Eva lindangako Katonda ye takola nsobi ate era talimba akayimba kabanyumire temuvaawo ate katukomewo n'obubaka bwe twetise agambye nti alina tetulina kye tulese nga tasobola kyetuusaako naye tusaba katono ke tulese akasiime akakkirize n'ekikulu kyabyo n'obubaka obugiddeko obwo ensonga lwaki tuba tukuba essimu omuntu na expressinga because like every day nyina voice note oba mmeka nga ngamba omanyi Shifa nze balinde twakowa n'ebyo zimba e Uganda batubba bakola batya nangamba olina wamutaasiza oba 15 million ziwat so abadde ambuulira every day about you kati naffe tuli basanyufu okuba nga tukituukiriza ate katugende tuleete ku birabo akayimba kabanyumire mikwano temuvaawo. Watch. Okay. Nawe mkwasa tu. Baby jangu kwate bino badde okutta. Akaba mugambye Mama tweyanziza nnyo tweyanzege basooke bajjeko wanemba Oh my God. Bannange sirina ngeri gye twebaza naye bannange nga tweyanziza nga tweyanzege kale kabalete ebirabo Oh my God. Winnie, oh my God. kabalete ebirabo byaffe tulabe ekiddako awo Atusanyuse nnyo. Mira kubanga wakamira akatwala. Ntambudde ne ŋŋenda nesanga ano mwana nomwana nina appointment nze nina gyendaga wa mukono leka nyanguweko mangu obadde wazeeko dda wano nzizeeko wano nga mugamba jangu mperekereko emirundi 2 nga nze nkwata tayi nze manyi okukwata tayi ne mugamba saagala kulwawo omuntu aba akutumye aba akoze eki akutumye Katonda wange surprise bwezito bweziba betwalimbye mutusonyiwe nendoza mutusonyiye tusobola naye omanye wasinze okunyumira naye omanye wasinze omanye wasinze okunyumira weewano ng'ate nyina obbabuuza endagiriro
twabalaze embunzi abaleeta kati ate nange oli nga anvaako emabega ne tamanyiiyo kati emikolo wegitaokwebuuza omukyalo ono aŋŋambye mbu tubali mabega ne ŋŋamba ate mabega wa namuganze nina emmotoka yange no nze ndi ku station siriiyo ebyo byoŋŋamba kamuleka alabika ndoozi alina abalala bayogera nabo tebinkwata olwo nga andabula agamba tukkirira tuli mabega wano kati ntuuse tubuuza bano wajjajjawe wa nga nabo beetunulako nti jjajja ki tulina bangi mu kawempe kate nga nyina okukutanziremu nkuba essimu nga banyiivu nga balowooza tubawambi ate ffe ababuuza kate nga nyina okukuba essimu mbuuze jjajjani nti ate kati ate n'endagiriro ya wini eri bweti bwe mulaba kalina n'omutima wete kalina mpitirivu ziri nyingi ku kkubo nyingi kati ye yakoma nti oluva katale waliwo kalina ng'oweta naye kalina tusanze mpitirivu kati ne tumaliza nti tulina obbabuuza ku lasiti ne bagaba muwete wali jjajja ayimba emikisa egya Katonda gibeerenga nammwe. Amiina. Kati katwanjula ebirabo. Weebale nnyo Shamimu Sharoni bonna amawini weebale nnyo emikisa weebale nnyo weebale nnyo Sharoni weebale nnyo Sharoni wealongo weebale nnyo emikisa egya Katonda gibeerenga nammwe. Amiina. Mpozi gwe bakulimba ki? Naye ne bagamba ogamba maama wo nti nkutumye. Ate no maana omugamba. Ntuuse wala ne mugamba shame upon you, how can I call you n'otakwata simu yange? Nangamba mami ayagala kwogerako noono WhatsApp ono tasobola connectinga WhatsApp nga fine kangende n'ogenda singa naye bamulimba tamanyi naye ategeredde wano bamugamba nyina gye nkutuma naye olina sooka eri ate nga tetwagala abeewo kati nga tulina omulimba naye okulimba okubaddemu kati sooke twanjule ebirabo kati sooke tugire gino migaati kino kigenda wa Mami Damali bannange neyanziza nnyo nnyabo bwe bali kutuusa bubaka nga tusumululeko nga tulaba tegeera kugange Mami Damali. Oh my God. Katonda wange kiki kino kye tuliko Mami Damali. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wow. Jajja Kawempe. Naye tusooke tubyanjula jagenda yambala tekko n'ekitenyi ky'obwedda kyayagala tolaba katusooke twanjule bino eno sikaafu kano ke kakwata akage kyekyo kikagenda onyumira ku kitengi Okay, tweyongeddeyo Mami Damali. Bannange, oh my God. Winyanzise bannange. Kiki kino? Bannange nze nfudde. Ngenda kubiraga, ngenda Gucci. 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 Bannange Winnie, oh my God. Winnie, anzise Winnie.
You have friend in the closet. Right now, your girlfriend we. Jajja Kawempe. Thank you, dear. Jajja Kawempe. Yes, George. Mami Damali. Kenyini kyajja okwambala tekkona. Jajja teeka wano kati ojja okwambala n'akakofiira n'engatto kati tulindeko olugyo ojja okwambala. Navuga Bridget. Yawo osumululidde wala. Thank you. Wow. Oh my God. Oh my God. Wanji. Zabannange wini kyayagala okunkola sikimanyi. Agenda nakubuuza ebibuuzo nfaako bireke. Bannange wini ebali mukwano. Mami Damali. Bannange. Bannange sijja bibalaga tunulako gwe wano. Tukube engalo. Mami Damali. Webale kwetika mukwano. Ono wini wannange. Jewelry. Jewelry yenna mumazeeyo. Agambye mukwano bakwatagana. Webale mukwano, webale kunjagala. Mami Damali. Bannange eno surprise sigirabanga Katonda wattu. This is too much. Oh my God. Nteekamu. Sikitegeera omwana oba abadde kyono. Katonda wange. Ng'ategese bannange. Bannange. Windi simutegeera. Gown, night dress. Night dress. Gown yaako. Ziri bbiri wini kyankola. Sikitegeera mukwano. Mami Damali. Simanyi. Nange Shifa webale kwetika mukwano. Wini kyonkola Katonda wange sikitegeera. Oh my God. Wini webale mukwano. Friend wo mu. Oh my God. Mami Damali. Nange Fudens. Wini. Jajja Kawempe. Bannange. Kwano webale nnyo webalire ddala bannange simanyi nakumanya. Oh my God. Wini kyakikola. Era bigendera kuli. Mami Damali. Bana wini webale mukwano. Ulina kaŋŋambo bali kwebaza ntya nze simanyi naye nsiimye nnyo nnyo nnyo. Singa. Era bannange bibino. Alese ensawo wini. From Nalongo to Jajja Kawempe.
bannange nga tweyanziza nnyo neyanzege Metroni muwalange yaweereza Mami Damali bannange kino sikitegeera omwana bannange Shifa bannange oba olina obugambo obusinga okwebaza njagala butuuke ewa Winnie nsiimye nnyo. Oh my God. Wow. Graduation okapulaningi enda kwambala kano nsaliremu keeki agenda kwambala kano kanyambale kano nga bwasiimye kanyambale kano agenda kwambala kali twagala obere mupya bonajja tuwambaze kana kaba princess kakambale ajje tusale keeke ddala nga ki nga mugole abalaba surprise yo loved one mukimanye emikolo egyaffe gitera ogwako ne mu nnimiro oyine tumusanga ng'ali mu mukolo ne gutandikira awo ku kubo maduuka wa so kati tuli mu mukolo wakati Okay, bananga batwa ku Star TV wete tuli mu surprise yo loved one nabagaba nokayo tusanyukira obeereyo ng'olina stress omanye omuntu abeerawo ng'alina ebintu bye bimuluma naye kati beekozaaki kati oyogera beekozaaki yatabitegeera naye nga muwulidde emiramwa gye boogedde nga bawa obubaka mubaddemu okwagala n'amazima mpulidde nga gy'emiramwa emikulu era beebo abantu be tukyalira abalina okwagala abalina amazima nti bwe bakutuma munno wamubeererawo otya wamuyamba otya kati be bantu abo be tukyalira naffe ne tuzzaayo okusiima kwaffe era nga leero omuzira waffe be bana abazira baffe abalunaku olwaleero jjajja ne mami Damali katumuyite nti mami kubanga abamaama w'omukyala Winnie eyatutumye okubeera nga tusurprising era nga leero tuli bagenyi wano so mbere ku Star TV temuvaako katubalindiriye bakomewo ate twongere okwanjula ebiralo then tube nga tusala keeki yaffe naye ng'ate baafumbye emmere naye tuzze nayo simanyi namwe mwafumbye kati mwamma mweterezeza naye nomwina ogyetererezaako kubanga yammwe tulina gye tugitwala so kabakomewo tusale keeki yaffe ate tugende tube nga tuli ekijjulo ekyawamu n'abalala bagenda babongera omuwa obubaka abayinza oba balina kye baayagaledde omugamba so this is the time wano wetwewera obubaka wetweragira omukwano obubaka obwo obulungi temuvaawo musigalewo oludda olumu luwambu akalala Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amazali wagesanyu, amazali wagesanyu, amazali wagesanyu. Amazali wagesanyu, amazali wagesanyu, amazali wagesanyu. Kumami Damali, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Amazali wagesanyu, amazali wagesanyu, amazali wagesanyu. Wow. Happy birthday mnana. Thank you. Bali kubeera muntu mulungi, bali kusiima. Era nga basiima nnyo byonna. Era y'ensonga lwaki tuli wano. Ebirungi ebyo bye wakola. Ate ne bagamba nti munnange jjajja ye yakikuteekamu. N'omufaanana kwongulu ne munda. Mutima. Mama webale kisemunje kwagaliza okwagaliza n'okwagala mama yankuza kabayongeremu nno 1 2 3 go mama yankuza yankuza
byesiga tebakuza kuza mama yakuza tebakuza kuza tolino byesiga tebakuza kuza teyakuza teyakuza kuza tolino byesiga Olaiku obeera nnyo mu mikolo. Obeera nnyo mu mikolo. Bibanke bino bisente eri obeere comfortable. Yes, Mami Damali. Suubira ki? Sisobola kuteeba sisobola naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeege katusumulule sumululeeyo nsumule eno olabe bulungi yewakitisi jajja okitegedde kino Sinakitegeera takitegeera naye lona kitegeera kutidde kebuuza kino kyaki anyonyole jajja wange ali Masaka bamugeye kino kyekiko jajja naawe bakunyonyole jajja masaji yingira mu masanyalaze ye jajja okay oba wano ng'ogikoze ng'ogikoze jajja ayagala kungoba mu sawuna nekyo kibadde kyakyo my god osigala olina okugenda mu sawuna kinakyo kirabo kyomukwano neyanziza neyanze so meno keeke eriko happy birthday Mama Damali then jajja sukali kila 5 Mama Damali kila 5 mchere kila 5 migati 3 era amata bwekityo ennyama kisambi kyente bakyawuddemu half era jajja ettooke limu naawe ettooke limu ebirabo bwe bityo batuyansala keeki yaffe mikwano abaakoze ku mmere bateeketeeke oluva wano ku keeke tudda ku dayiningi nanti ne bafumbye ne lanki twali tetulina tubagamba ate baleme fumba ne lanki yazze. So what would you wish for? For when? For yourself. For myself. Kyowandiyagadde ky'owishinga. Yes. Something we can pray for nga naffe tuvudde wano tugamba munaaye twayitirako ekawempe eyo waliyo omwagalwa waffe asaba kino naffe ne tuyisaawo ffe tuvudde ku Star TV. Wishiyo nga gwe kyosaba Katonda, what would you wish for? Nga bw'ogamba nti Katonda njagala bulamu ekyobulamu kireke wini akimanyi nokimanyi kubanga buli lunaku akinsaba Who is Bridget? Get out. Get out. Okay. Buli lunaku otubanga tusaba tufune omwana owokubiri because I have one daughter. Yeah. Okay. So yeyandibadde wish. So fena etuva wano tumanye ekyokusabira. Tuve ku mmeka 3 kale tukwate tusale tugenda sala 3 2 1 0
to you. Happy birthday, dear Marie. Happy birthday to you. I'm now 51 years old. Happy birthday to you. Bridget, you can come back. She's still outside. Musalire at serving. I know. Jaja kusabire cake ngate tunajirya. Mama tusabe. Tusabe. Atuli makaga agakusimukyesasira tutuusa okwebaza kwaffe eri Mukama Katonda waffe atuwadde omukisa olwaleero ng'asatu. Tukwebaza Mukama Katonda waffe. Kiriza okuva olwaleero ngera buwakkiriza. Kiriza okwongera wano emikisa. Sumulula ayi Katonda waffe kiriza kubanga nfukamira mu maaso go buli Ssabbiiti ne buli lunaku nga nkusaba Mukama okutuwa obulamu okutusumululira ku nsawo zaffe oyongere okwongerako Mukama yongerako obulamu yongerako enfuna yongerako okwagalibwa yongerawo osumulule ebirungi byonna Mukama kuva ku lunaku luno olwaleero yongerako ku linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Kolyeko then osabinge jajja. Kati ogenze kukola tosoose kulya ku keeke. Lyako ku keeke. Oh my God. Tweyanziza. Yene mukono gye tuli. Talina omusango gw'okubiri gwe yakoze. Talina n'omuntu gwe yanyiizizza oba nabadde mu mmotoka. Naye kati agenda kusasula fayini. Era fayini yo ejja zibirize. Shifa kiyinze. Njaga tukulondere fayini wano. Nzoma mpaka papula azibirize. Mama. Shifa zibiriza. Nanyiziza mama. Zibiriza shifa zibirize. Nindeko okulya ninde fayini. Ne bansonyiye. Shifa. Zibira amaaso. Kati azibula amaaso shifa. Metroni yandirabye bino. Wanji? Bambi. No, it's not. Oba ngene mbikulira erinzije. Nsoke kubikula then ngende bannange laba abalaba sitayibire batemya kati. Oh my God. Kati yabe ojja kuba bulungi. Ojja kumanga natekeko bali mujija. Nga weekwe kamulimu akafale. Bambi. Wow. I'm really touched. Bambi. Present. Banaye banaye zesimanyi. Kyoka kati simanyi byakwogera. Oh my God.
kanyambalemu ate mmale mbikolere mu sho namba kale nandowooza kwegamba alowoozayo ku buli muntu kagende nyambale abalaba Star TV temuvaawo presenta huudi Versace and Gucci. Banange. Fitting jaja. Fitting wonna fitting. Banange neyanziza nnyo mukwano tukamidde. Thank you so much. We bale nange kundowoozaako. Neyanziza nnyo neyanzeeki. Banange. Nakakolera mu show namba mukama akubizeewo emirundi gyonna ebizibu by'oyisemu byonna mukama ayongere okubikakanya ayongere birembe ayongere ebisanyo byonna neyanziza nnyo neyanzeege bannanga balaba Star TV mbalaba bukomenti buyita munneebalizeeko omukyalo oyo Winnie bw'atyo nange ansurprisinze ayagadde nange gyenkola abalala genda oyambalemu tulabe oba bikutuuse ayagadde naye akinkole n'ebintuuse ate nnyumye ate sitayiro zezo zennyini ezaalagirwa zezo zennyini ezaalagirwa jajja ogambye otegeera nsibye jjeeke wano agambye asibye jjeeke oh my god okay mikwano tugenda kubanga tudda wali ewali ekijjulo kyaffe abantu balye ku lunch naye nga bwe tugenda ku lunch nange ate kambasiibule lumu bataba ku Star TV mikwano wetyoka tugende ku lunch yaffe bwentyo nyongero bagamba twongera surprise nga bagalwa baffe sheno abamu omuli omwagalwa mulowooza alina kuba mwami jjajja wase okuba omwagalwa wo maama wo omuganda wo ani gwotuula wani akoze ekiri special mu bulamu bwo ani akubeereddewo ani oyo akoledde ekirungi ffe wonna tukyalayo buli wamu tugendayo leero ne tugende 40 Malabawa naye leero tuli bagenyi Kawempe era abagalwa baffe olunaku olwaliro abazira baffe babadde wano wennyini maka gano naffe tuli basanyufu wayeka tubadde wano Kawempe Kawempe wani omukyala Christine Mutesasira tubadde bagenyi wano Kawempe era nga twaniriziddwa bulungi mukwano we are not complaining mulaba wangi leero ne tugendero ne batugoba leero mukugula gate awo mitima giba gitukuba ne batwaniriza bulungi wadde badde tebatumanyi era bigenze bulungi twebaza tweyanza nnyo bonna be tukoze nabo Esther thank you so much obirabye byempitamu pressure tusenge kuuba ne bambi to giving the up thank you webale nnyo kubeera nga ekintu kibeddemu ate ngoyagala kibe ne kiba bannange tweyanziza maama mwebale nnyo bambi mwebale ddala buli omu alina kyakoze ku surprise eno tukwebaza Metroni tutegedde manyago thank you so much empalana kirungi nti yaweddewo kati tuli bulungi bwetu nyongero bajjukiza Hosh Fashions and Bridal Coach abe banyambaza ziri ze nagiddemu naye zino zivudde London bebatu design nga bali awo kushere bulenga itirayo bakweggawo Metron yabadde nga Metron tweyanza nnyo tweyanzeege thank you okay mikwano wetu nakugamba ita ku 0782101569 gena ku 0702562157 oyina atali wano gotumirako batumireko njagala okutwala omukisa guno okutumira mikwano gyange gyonna okusookera ddala njagala kutumira mawala wange Winfred Mutyaba e London n'omwami Mutyaba e London ne baba wange Naalongo nti mbagala nnyo mwebale nnyo byonna bye munkoledde nenyongera okutumira mukwano gwange Fort Potro Major Alex Baguma I love you so much netumira basista bange bonna abali ebweru timbagala nnyo mukama abakuume tulye ekyemisana kyaffe tubenga tweyongerayo leero tubadde bagenyi wano temumbuuza Shifa week ejjolagawa nange basimanyi gye muntwala gye kwata love you so much musigale ku Star TV so katune tulye nange na yeso surprise ataka tazileta hatataka